Olunaku lw'olwaleero lubadde lwaku oba launching oba okugulawo mu butongole Enkambi abaana ba Shikrens nga bagenda okutandika. Si actually sitani batandika dda naye nga batandika residential training yaabwe oba okutrainingibwa nga bali munda nga basula mu kifo kimu. Olunaku olwaleero gwe gubadde omulamwa gwalwo. N'olwekyo ekiddako okuva n'olwaleero is intensive oba okutendekebwa okw'amaanyi ddala abaana baffe kwe bagenda okuyingiramu. Twali twagadde kukolera wano ku African Bible University Lubowa naye ate twagenza okukizuula nga kyonna gundi yaabwe arena yonna ejjudde poles oba goals eza basketball nga kifudde kizibu nnyo ate okuteekamu netball. Kati ne twesanga mu buli ngeri yonna training ground erina okukyuka. Era we twogerera nga twabadde tulina bwe tulabyeko naye nga bye twakalabako byonna we tusuubira okugenda bibadde nga twabadde tulabye ku Nakirebe naye distance nnene okuva abaana bwe basula we twagala basule kuba twabadde tufunye ekifo ekiri exclusive awatali bantu. Twafunye akafo nga bo bokka ne tukasasula nga twagala bokka babeerawo konna nga tetwagala mu bantu balala. So kaakati twagenza okulaba ekifo ekyo ne Nakirebe nga wakyali wala distance nnene naye minisita atusuubiza nti bagenda tuwa Lugogo. Agenda kwogera ne this is a national team yeteekerateekera World Cup n'olwekyo asuubiza nti agenda kulaba nga Lugogo etuweebwa okutrainingirayo abaana. Shikrens twake! Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.